Lino eddwaliro ly'e Bundibugyo lyazimbibwa mu mwaka wa 1999 nga kati lisusa myaka 50. Abakulira eddwaliro lyonna abakulembeze mu kitundu batuwidde nga bwetafuna kuddaabiriza kwonna okuba lyazimbibwa. Tewalina bizimbe bipya byali bizimbiddwa. Eddwaliro lino lyazimbibwa nga lyakubeeramu abalwadde abawereddwa ebitanda 101 bokka, wabula nga tebasukka mu 3, ekireesewo omugotteko n'abamu okusula wansi. Of course, you even step on some patients on the floor. They are floor beds. You see, the space is very compacted. People are really, many are more than what the capacity of the wards are. Dr. Wambala atubulidde nti eddwaliro terina bikozesebwa so nga era ttono nnyo okujjanjaba abantu omuli n'abo abava e Congo ssaako disitulikiti ezirinaanyeewo. Most of these hospitals, the equipment that were bought that time, 50 years ago, some of them of course are already non-functional. They are already defunct. But there are some of those items we are still using. Kitegerekesera ng'eddwaliro bwe litalina kyuma kya x-ray ng'abalwadde balina kusindikibwa mu ddwaliro Fort Portal ate nga waladdala okuva wano. Eddwaliro lyaffe lino lya Bundibugyo General Hospital tuli bubi nnyo. The hospital is dilapidated. You know, it was constructed in 1960s. So since 1960 laba kyagala feesi mpya. Abakozi baffe bali mu bizimbe bikulukulu nnyo bifaanana bubi. Tusaba gavumenti kati timulina x-ray. As we talk now, we don't have x-ray. Abakulu batubulidde nti ebitanda abakyala kwe bazaalira n'ebyo ebikozesebwa singa babeerawo okulongoosa nabyo byakaddiwa dda, oba oliawo ekiyinza okuteeka obulamu bw'abakyala n'abantu abalala mu katyabaga. Abakulira eddwaliro bagamba nti ensonga eno yantundwamu mu bwangu kubanga olumu basoberwa wadde nga bakubidde gavumenti omulango okumala ekiseera. Sure, we get renovated and we keep it like those other hospitals. If you looked at these hospitals which have already been renovated, they are looking state-of-the-art facilities. And that's what we also want to see as hospital. Ng'ogyeko embeera eri mu ddwaliro munda, amayumba g'abasawo mwebasula nago geeraliikiriza. Ennyumba zino zaazimbibwa mu myaka gya 60 era nga tewali mpya zaali zizimbiddwa. Ekyokubeera enkadde ng'okitadde ku bbali ate tezimala n'abasawo balina kusulamu. Embeera eno tekomye ku kyakuzingaanya emirimu gy'abasawo kyokka wabula era eteeka n'obulamu bwabwe mu katyabaga. Staffs are living in an environment which is not conducive and doesn't also help them perform well on their duties. Where they are staying, where they are residing, it is really the dedicated structure. Most of them stay away from, even more than 5 kilometers away from the hospital. This impacts a lot on issues to do with late coming especially. Bano bagamba nti olw'okubanga ababundabunda bangi bajja mu kitundu kino kitegeeza nti eddwaliro lino liba lirina okufiibwako ennyo oba si kyo babundabunda okwanguyizibwa okutwalibwa mu nkambi olwo eddagala n'ebirala ebikozesebwa bibe nga bya bannansi bokka. Wabula oyinza okugamba nti oba oliawo bano baakabidde kumpi. Ku lw'omukagala wiiki ewedde Ssaabaminisita Nabbanja yabadde mu kitundu kino era n'asuubiza ng'eddwaliro lino bwe ligenda okufiibwako. Lyanyu kyamani lyabalizeewo kangende ndagire kanyo kyayegayira ndagira bulagira Museveni akakitereeza iwalo bajja kulikola. Ono era yalagidde n'ensonga y'ababundabunda ekolebweko. Mwembere n'abalugire Prime Minister's Office muhangane luba mbaragire abarefugees abakwijanu batunge obusagiki emmere mangu baleeti. Ssaabaminisita yabadde kuzaahula primary school mu Gomba ya Harugale ku mukolo gw'okusonda ensimbi ogw'ekifo awakuŋŋaanirwa abantu mu kitundu kino ba Community Social Center mu ssaza ly'e Bugendera era nga babaddeyo obukadde 10 mu kaweefube ono ssaako amabaati 200.